Abasuubuzi b'embaawo mu Ndeeba mu zooni ya Kasumba bakedde kusoberwa wamu n'okuwuniikirira oluvannyuma lwa Nabbambula w'omuliro okukwata emmaali yaabwe ya bukadde na bukadde yonna n'etokomoka n'eggwawo nga kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 4 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Wetutuukidde mu kifo kino ng'embaawo zonna zafuuse bisiriza nga n'ebyuma ebizisala nabyo biyidde biweddewo ng'abasuubuzi abamu balabiddwako nga basobeddwa ekkane mu kibira nga bakutte ku matama nga n'abalala batudde wansi oluvannyuma lw'okusoberwa. Abamu balabiddwako nga bakuŋŋaanya emmaali yaabwe ebadde esiridde nga n'abasukulapu nabo babadde bagufudde mugano okukuŋŋaanya ebyuma ebibadde byasiridde. Okusinziira ku bamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo bagamba nti buli mwezi bazze nga bookebwa nga mu kiseera kino bakubaganya empawa ku kiki ekituufu ekiviirako omuliro guno okukwatanga emmaali yaabwe buli lukya. Buli mwezi twokyebwa wano naye tetumanyi omuliro guno mu pulaninge oba guva mu bbanga oba guva mu ffe ng'abantu twetereeze naye kuba nga teguva mu bantu nga mutwokya bookya kigenderere okukakana nga tebatuyambye buli mwaka omuliro gujja. Buli mwaka ab'embaawo ne bafiirwa. Abakyala beewoze ebintu byabwe bonna bazirise, ab'obuyumba firiji bazibbye, amaseffuliya gayidde, abantu bava mu looni, abalala badde bonna bakafuna looni batikudde emmaali yaabwe, ebintu byonna bisaanyeewo. Abasuubuzi bano ababadde abanakuwavu bagamba nti mu kiseera kino tebalina kyakuzzaako era nga basaba obuyambi obw'amaanyi okuva eri abo bekikwatako olw'ensonga nti emmaali yaabwe yonna eweddewo. Embeera eno ewalirizza abamu ku bakulembeze mu kitundu kino ekya Lubaga South okutuukako mu batuuze bano abafiiriddwa emmaali yaabwe era nga bano basaasidde nnyo abasuubuzi okufiirwako emmaali yaabwe. N'ekisinga obukulu kulaba nga abantu baffe tukola ekisobola okwewala omuliro okukwata ebifo byaffe ate n'okukola enteekateeka nti waba nga waliwo ekizibu kyangu nnyo okutuuka ku kifo ng'amakubo tugagudde bulungi. Naye kyetubuuza lwaki abantu baffe ab'omu Ndeeba omuliro gubeera gubookya tewannayita na myezi 3 tewannayita na myezi 3 oluvannyuma lwa myezi 3 emmaali nebeera ng'eyokyebwa era tusaba abantu bano kubanga bali mu zirooni babeere nga bayambibwa. Waliwo obwetaavu obwa poliisi y'abazimyamoto okuteeka ebimotoka ebizikiriza omuliro mu bitundu eby'enjawulo wamu n'okuzimba zipayipu ezifukirira amazzi oba ezizikiza omuliro oguba gukutte. Tukitegeddeko nti ekitundu kino ekikutte omuliro mukakkalabizibwamu emirimu egy'enjawulo omuli okubajja, okutunda embaawo wamu n'okufumbiramu emmere y'abasuubuzi n'emirimu egitali gimu wabula ng'okusinziira ku ssentebe w'abasuubuzi mu Ndeeba agamba nti abantu abakolera mu kitundu kino eky'embaawo basuka mu 4,500 nga Balandi Road oba bannannyini b'ettaka lino erikwata omuliro bali 3 okuli ne gavumenti. Mu lipooti yange abantu bennina mu Ndeeba bali 15,000 constituency enamba abantu abalya ku mbaawo zino 15,000 abaana abakazi n'abavubuka n'abaana bato n'abakadde. Guno omulimu mulungi nnyo gulabirira abantu nga bayambako gavumenti ne beeyimirizaawo kaana kaaki kambaata. Ssentebe agamba nti wasaanye wabeewo okukyusibwakyusibwa mu kifo kino omuli okwawula abafumba emmere ku batunda embaawo wamu n'okussaamu amakubo ag'enjawulo singa abasuubuzi babeera bafunye enjega ng'eno emmotoka z'abazimyamoto we zisobola okuyita okutaasa. Abakulembeze gavumenti ya Uganda etunuulira buli kintu kibeere mu dipaatimenti yaakyo. Abasuubuzi bateekebweteekebwe bulungi, abafumba emmere ebijanjaalo twala tugende babeere bokka nga balinaawe bafumbira ebintu
byabwe. Abembaawo tusigale ffekka. Ekyokusatu, amakubo geetaagisa okutuuka ku bizinensi z'abantu. Wetuviiridde mu kifo kino ng'embeera ekyali ya kiyongobero ddala ng'abasobozi balinze oba waliwo abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati abayinza okubadduukirira oluvannyuma lw'emmaali yaabwe okutokomoka mu nnabbambula w'omuliro. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukulu.